eddoboozi lyange si ddungi nnyo akalulu k'Omoro so nja kusoma wa foot patrol na yana modo farm kana nyaka yakutumidde good neyanziza so nja kwogera mpola mpola ajja kuongeza ku muzindaalo muzindaalo ajja kwongezaako kubanga eddoboozi lyange si ddungi nga bulijjo kakati njagala okusooka okusaasira bannakalangaalo olwo tubali tuziika Saalongoluzzi ne Naalongoluzzi bonna bafudde omulundi gumu. Omukyala yafa ku ssaawa 3 ate omwami n'afa ku ssaawa 9. So kitalo nnyo tuva kuziika Kalangaalo era nsaba Katonda abagumye. Ekyala njagala okwebaza abantu bonna abalambudde abavudde ogenda okulamaga ebitundu byaffe byonna bannamitiana ate era n'abalavudde mu bitundu ebirala okusinga ddala aba foot patrol batwadde challenge ku mulundi guno kubanga bavuddeyo mu bungi okugenda okulambula okulamaga. Kakati ensonga y'Omoro mambusulwa njagala batuwuliriza just kubajjukiza ebintu bina era njabisomesa Ssekabira ono akwate peeni bw'oba n'owangula akalulu kadipendinga ku bintu bina. Ekisooka kandidate wo mukalulu gwolese, ekyokubiri message bubaka ki, ekyokusatu resources no resources basically ebikozesebwa, ekyokuna organization. Bw'otunulira bannaffe aba opposition kubiina tebalinaako na kimu. Olwo njagala okuchallenginga mwami Ssekabira ne mwami Lutamaguzi bamanyi bulungi nnyo erinnya lya candidate wa NRM, bambuuli erinnya lya candidate wa FDC yali yesimbyewo ku tikiti FDC. Kamera yiyo Ssekabira mbuulira ani yali candidate wa FDC. Ekibuuzo simanyi lwaki okimbuuza. Ani yali candidate wa FDC ate ani yali wa NRM. Nedda naawe simumanyi. Mwami Lutamaguzi ani candidate wa FDC. Gwe kkiriza ekibiina kyammwe kyababbi. Tugira ku bubbi ate omuntu atubuuza ekibiina kye kyababbi. Now kyabatuwuliriza kikulaga era tubuulire lwaki obabuuzizza. They were not ready. Aba opposition. Today they have no candidate amanyibwa oba ku level y'abaka ba parliament olwaleero ku level yaabwe they cannot even mention candidate wa FDC. No. Yes. Candidate gwempagira gwe nabagira etoliti. Naye Ojoko gwasookeddeko yo Ojoko mumanyi nnyo. Ate Ojoko namwogeddeko kiganji. Ojoko okubalibwa atandise okwogera mayogedde candidate woolanya oyogera kati awo kawe tubakubira nti kati abatuwuliriza n'abatulaba candidate is very important. Buli lwobeera ng'ogenda mu kalulu candidate kigwosimbyewo. Abantu bano bw'otunuulira akalulu akaaliyo olwayo nga bwe nkulaze ng'obabuuzizza wano olwaleero ne toliita okuggyako okumwogerako. No, nze nkubuulira. I had a candidate. Nze nakuwangudde na candidate. So let me first concentrate on this. You don't need to ask me on that. Nkubuuzizza nze nalina candidate owange oli gwe nkubuuza opposition. Nze owange Ojoko gwasookeddeko okwogera wano. Olanya gwasookeddeko okwogera wano. So bono wangula akalulu candidate is number 1. We had the best candidate out of 6. Abamu ku mmwe abatunuulira debate. Lwaki omuyita best? Nkuwa ebikwata ku Ojoko. Abamu ku mmwe abatunuulira debate nga bwe yali ku lunaku nga tugenda kulonda ku Lwokuna. Twalina debate ku Monday akawungeezi. Out of 6 candidates actually FDC teyajja.
abataano bajja naye nga ne bw'otunuulira butunuzi naawe ne bw'obawo opposition the best candidate was Ojoko. Ojoko had a message. Bano baddira ekintu kimu ne baconcentratinga ku kintu kimu. Kiki? Ojoko mwana Ojoko ebyabusika omwana nabakubisa points. Number 2, Ojoko yalina message eri abantu bola ba Omoro. Yabagamba yes, my daddy yafa, but now it's not about my daddy. Kati kino kiri kunze ng'Ojoko. Mwakola endagaano. Mwakola endagaano n'ekibiina kya NRM. Omwaka gumu twali twakakola endagaano wakati w'abantu ba Omoro ne NRM. Era nga batuwadde akalulu. Ku mulundi guno kye twali twetaaga okubagamba kyali kimu, endagaano gye mwatuwa mutukkirize tugende nayo mu maaso tugimalirize. It was very simple. Endagaano ya taata. No, endagaano ne NRM ekibiina. Ekibiina. Kubanga mwami Ssekabiri akimanyi bulungi na Tamaguzi twali twakawangula akalulu kano just 1 year. Number 3, Ojoko ya concentrating ku mirimu egyali gigenda okukolebwa. Mulimu ki kwe tugenda okuteekamu amaanyi. And Ojoko nateeka n'amanya tulina okumaliriza enguudo zino. Bino mwami Ssekabiri byayogerako. Tractor zagenze. Tractor ekyazitwala Omoro. It was basically site clearance, mwongere okugaziya abantu bagenda okubeera. Mwami Ssekabiri okimanyi bulungi. Twatambula ffenna. Bubanga watambula Omoro ng'okakasa. Enguudo zonna ez'olwo Omoro zonna nnime. Yes. Ziyinza okuba nga si za chorus. Naye tebazirima lunaku lumu. Yes. Tebazirima lunaku lumu nti tractor bwe zagenze ne ziryoka zitandika okulima enguudo zino. Ekirala nti mwami Busuulwa bw'otunuulira Toliti yeesimbawo mu 2021 ng'ali ku tikiti ya FDC. Bano bakola olukujjukujju